Mukwano gwange ali eyo tambuza vidiyo eno tusobole okuyamba sister waffe bamuyita Catherine yagira mu kampani ya Yabula International. Simanyi weesangibwa naye nze we baŋŋambye ali mu buzibu obw'amaanyi baakoma muwuliza famire ye ennaku z'omwezi nga 12 ogwo omwezi guno gwe tulimu, naye nga essaawa eno yali mu mbeera mbi ng'era alaajana ennyumba gye yali alimu ng'asula bubi, bamusuza ku byoto nga bwe bakoomera, ng'omwana we wakaana agenda okukola bamuggalira ne bamusibira mu luumu nga yazontowala tategeera bulungi, so kati okubola omwana tebamuwulirizanga. Tusaba obuyambi bwammwe buli ali eyo amanyi ku kampuni eyo weerishe yalinga vidiyo etambule sister waffe asobole okufuna obuyambi bambi. Tubeegayiridde mu buwombeefu obw'ekitalo bambi mutuyambe musharinge vidiyo eno Catherine asobole okufuna okuyambibwa. Ali mu Saudi Arabia, famire ye eri mu bweraliikirivu tekyamuwuliza, bambi mutusaasire musharinge vidiyo. TV kwa jamate okulanga okwenjawulo nga tulanga Catherine vidiyo eno etambula ku social media ate tusobola kufuna vidiyo etambula ng'eranga kadaama ogw'omukisa twaguwa nti buli kadaama yenna alangibwa tubeera tulina okubeera nga naffe tumwongerayo n'abalala ne bamwongerayo. So omuntu yenna alaba vidiyo eno alaba omuwala oyo kadaama omukyalo omukazi agezeeko okubeera nga yeeyongeza okubeera nga agitambuza, yeeyongeza okubeera nga bw'aba amanyi famire y'oyo Catherine abeere nga akontaktinga alekawo comment. Kigambibwa nti Catherine ono ali mu buzibu era okugenda okubeera nga abula basooka kubeera nga bafuna message eziva wa Catherine ono nga tezitegeerekeka, n'abeera ng'omutwe gwe gwali gutandise okubeera nga gutabukamu ate nga kigambibwa nti balina ebintu bye baali bamutaddemu nga bakuma ebyoto nga balina n'ebintu bye baalinga basala naye ng'ebintu bye basala bamuyiira omusaayi gw'ebyo ebintu babeera basaze, ebisolo babeera basaze ng'endiga ng'embuzi. Kati ogenda okwesanga ng'abaana bano bambi babeera mu buzibu. Omuntu yenna amanyi oba nga wajja ne Catherine gezaako okulaba nga olekawo comment oba ng'otegeeza famire ye neeraliikirivu okusinziira ebintu bye baali bamukolako nga bye mbagambye. Kigambibwa nti baali bamukolako ebintu ebyawongo. Buteebereza omuntu amaze okusala endiga, amaze okusala embuzi, n'akwata omusaayi ogwo n'agukuyiira n'obeera ng'obeera nagwo era omusaayi guno nga bagulekako okumala ebbanga, n'atandika okubeera ng'ava mu mbeera ze ez'obutategeera n'agenda ng'atandika okubeera ng'azontowala. Era kigambibwa y'ono omuwala omu eyali bwe baali bagamba nti atandika okuyonsa endiga, n'abeera nga bamugamba atandika okuyonsa endiga zaabwe. Kati ebintu nga bino mu butuufu okukola ekintu ky'otakolangako kikuleetera okubeera nga embeera ye ey'obuntu ekyuka. Omuntu engeri gy'agamba atandika okuyonsa endiga nga ggwe oli ndiga oba oli maama wa ndiga, ogenda okyuka osaza embuzi osaza endiga n'ojja n'ogiira omusaayi. Kati kitegeeza olina ebintu by'oba onteekamu nga waliwo awo vidiyo era gye nalaba. Simanyi waliwo ku vidiyo gye nalaba nagiraba ku channel emu aba yali kadaama yali ayogera n'agamba nti batugula naye buli ajja okugula abeerako n'ekigendererwa ekintu ekyo kituufu. Waliwo ajja okugula agamba ono alabikidde bulungi, ono ajja kwebaka naye. Oli najja okugula agamba kino ekiwala kibiibibi tekijja kwebaka na boosi wange, tekijja musikiriza. Oli najja agamba ono talina kabina, bawange ayagala nnyo abawala abakabina. Oli najja n'agula n'agamba ono ensigo yoona erabika nnungi, teriimu pepsi oba teriimu coca-cola, eno yennyini gye njagala. Kati kaŋŋambe omuntu akugula gw'olaba muntu akutunuulidde naye ng'oyo yennyini bakanda bagamba nti no muweereze ebifaananyi, naye ng'okuweereza ekifaananyi ekyo oli alaba ddala ono anankolera kye njagala. Lwaki onsaba ekifaananyi ng'oyagala muntu akula? Guleka nze nnyingire bw'oyagadde mukozi tewayagadde bifaananyi. Nze nnyingire oba ndabika nti akasambeera nga nkola emirimu. Lwaki oyagala osooka otunuulire feesi yange bwe nnakula, amaaso gange, akabina, entumbwe yange? Lwaki oba oyagala obitegeera? So okulaba kwa Catherine katusuubire nti ng'ajja kulabika, suubire nti anaabeera mu mbeera nnungi naye nga famire ye eri mu bweraliikirivu.